Yes, Fadi TV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade bagita Fadi TV jabali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatomedeko namwe abasinza mu ggwanga erya Qatar nembebasa nembagamba nti Amazima kyo mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribing ne munyiga kade Nampijja Frolence kosane jona abasinga agabalumiza okuba nti ne boyfriend we munnange ayakuza amazaalibwa gonako olweggulo era nga ebifaananyi bikyatwiringa ku social media ono yageze ku page n'apostingayo nga ezaayoza oba nga ayagaliza Juna Trust amazaalibwa amalungi. Bantu bangi bazinga batukomoka omugambo ku relationship ya Nampijja Frolence kosane Juna Trust abala Nampijja yavayo naye ngalo kubanga confirming agamba nti Juna Trust just Yero ni agamba nti twali kisukawo wakati wawo okuba nti bamukwano yine Juna Trust irango nagamba nti my soldier Juna Trust I love you beyond we meet as a friends but we added up becoming a brother and sisters. Happy birthday kojja w'abaana bange. Nothing can break the bond we share. My ninjas omwana Jona Wuuno era nga mwagaliza bisinga Jona ono ndudde nga mulaba mukwano nnyo gwa Nampijja Frolence n'abakwata abasinga biteekwa nga bagamba nti yandibanga munnange yandibanga ye muningini wa Nampijja Frolence ajjukira wiki toka kuba emabega kasuku yavudde na confirming n'agamba nti mulekera okusiba Jona ku Nampijja Frolence kubanga lubowa ye muntu we kasuku yagamba nti munnange lubowa mbu yakola ki mbu yatabuka era nti nno balina omuzannyo gwali bagenda okubanga bazannya naye nga buli asembera Nampijja Frolence mpunga lubowa atabuka bitya nga tayagala musajja yenna kwesembeeza Nampijja. Kasuku Ayogedde era kasuku yongedde okubanga kikkatiza ng'agamba nti abasibawo Jona sema Jona mulekeraawo olw'ensonga nti lubowa yawuninkini wa Nampijja Frolence. Jjukira kasuku si yasoose ne edimeze yabwata bwe yavaayo ng'ayogera ku nsonga zino kati bino ebya Jona bivaawa baani bano abaleeta ebya Jona baani abanyigawo Jona ku nsonga za Nampijja Frolence nti bayinza okuba nti nno waliwo ekigenda maaso ekyamaanyi wakati wa Nampijja kw'ossa ne Jona. Baani bano ababinyigawo baani bano ababireetawo okwagala ate okukonfuzinga okwagala konfuzinga embeera baani bano abahabinyigawo mungera okubanga mugifollowinga n'okubanga mugikumira ku Fadi UG News KBTV UG kwosaneko RTV Uganda waliyo Fadi TV UG aromatiki atense filimi bagita pressure ojja kakasa bagita pressure gino nyeko ku YouTube ate tunakuba tuna episode ndoze ey'okubiri olwaleero olunaku olw'eggulu yabadde Monday era nga episode 1 twagifunye kati sooka ononye episode 1 ogirabe ate oli ne episode ey'okubiri olwaleero bagita pressure. Lwaki bagita pressure ojja kuba ogiraba naye nga Nampijja ne Jona wandibanga munanga tewali kyamaanyi kigenda mu maaso wakati waabwe ng'abasinga bwe bakuli babikuliriza. Jjukira mwaka gwa 2022 Nampijja ava nakonfirming n'agamba nti bannange ye ne Jona just bamukwano era agamba nti bonna ababigendako nti nno ye ne Jona bandibanga aliwo kigenda mu maaso nti oba yandiwera boyfriend we yabagamba nti talina kyakubakolera kubanga agamba nti abasinga bajja kukkiriza abala basigale nga bakigenderako abasinga bakole ki bakkirize mu ebyo bibalaba ku mitimbagano oba ku social media. Yagamba nti ye ne Jona just bamukwano era yamulabanga kojja w'abaalabe era alinganga bulaza we kubanga abaana ba Nampijja baba alina Jona bwabanga amulabanga bulaza we abakojja w'abo abaana abasinga bibuuza Nampijja alina abaana munene nabagamba eri abantu abamu ng'ebintu babikumira mu private n'ebintu babikumira mu private nga tebaagala kukyakyamya buli kimu ku mitimbagano. Abantu bangi balina ebyama byabwe naye si buli omuntu agenda kubitimbanga ku social media era nze kisinza kuwakana nti Nampijja talina abaana banda babagamba Nampijja ozaala ddi okaddiye emyaka gikugenzeeko osobola okumulaba muvu yonna gy'akola mumanyi ki nti mwagenda omutegeera nga yazaala dde abaana eri abantu abamu ng'ebintu byabwe babikumira mu kyama bali wakubadde celeb ng'afuna engeri gya controllingamu situation n'abikumira ddala nga bya private era Nampijja yagamba nti Jona
amulanga kojja w'abaana be era yalaga nti bonna bye balowooza nti ye ne Jona wandibwanga waliwo enkolagana ey'amaanyi oba egy'enjawulo oba omukwano oba ekiraavulaavu agamba nti nedda ekyo tekiriwo ekiraavulaavu era bakisuubira mweriko ba mukwano nnyo Nampijja Frolence akosa ne Jona. Jona. Bongera kubanga mugifollowinga n'okubanga mugikumirako Jona yabadde akoze amazaalibwa go olunaku olw'eggulo era ngenda kusaba genda mu comment oyagalize Jona amazaalibwa kujja abaana ba Nampijja Frolence. Jona tewali kisukkawo era abasinga abadde balowooza nti Nampijja simanyanga ali mu relationship ne Jona. Tebiriiyo ebyo oyo wolokosa bujwanga si bituufu. Nampijja yongedde okubanga munnange akakasa n'okuba nti n'atangaaza n'okwegaana situation eno emutambulirako n'ebyo ebimwogerwako ku social media. Bagiyita TV yugi mbaagala nnyo era nembeebaza nembagamba nti ky'ekyamazima kyo mwakola kya kabi nnyo mwakola kya tabujjo mwakola kya bode nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyigaana ekkade mwongere okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumirako kampere like ka video eno kavidiyo kano kampere like kagibusinga ne kajaba okubanga trendinga netuuka wangi ebyalubowa Kasuku yakyalemezzamu agamba nti Bowa ye munenkini wa Nampijja era Kasuku agamba nti abasinga bajja genda bakkiriza mpolampola lwakuba sinnakkiriza yakumala kubalaba nga bakoze eki abekubisa ebifaananyi nga bakoze emikolo nga benyini beegedde nti bakola ki bali mu relationship awo nja kukkiriza Kasuku agamba nti mujja kukkiriza mpolampola nzi nange sinnakkiriza gwa Kasuku yagamba nti Lubowa nti naagala omusajja alina yesembereza Nampijja oba ndowooza ne bakasuku baali bagala kugamba kutega Nampijja bibatunze naawe Lubowa ndowooza n'abagwamu n'abagamba muntu wange temuzanyira ku muntu wange baali balina firimu gye bagenda okubanga bazannya ku stage era nga Lubowa munange ng'atabukira buli omu yesembereza Nampijja. Kasuku yakola ki yavaayo munnaye n'atokomoka omugambo ogwo ng'ayogera ebintu ebyo ebyaliwo mabegako kwayiseewo kaakabanga era Kasuku agamba nti mwabeetega Nampijja olwedda ali Bokoti yatwalibwa dda mujja kulowooza nti munnange ali awo Nagalaale yafuna dda omusajja oya bulungi